Yes, to live every tower, Makerere University. Yes, this is one great university in Africa. We are still requesting for permission, still getting for permission to get to the right place. Yes, we are still getting a way of getting through. The whole place has been closed. Want to get a way of getting through. The whole place is secured, and we are trying to seek for permission to get through and see the real thing that happened inside. Yes, Honorable Sebagala Latif has gone to request for permission to be allowed through. Yes, I told you this is a professional guy. So here we are. Security is so tight here. Security is so tight, and they don't allow people to go to the building itself. So we are trying to request for permission. Honorable is trying to request for permission so that we can see what really happened at the building, and even from inside. Yes, student. Yes, sir. Which course are you doing? Jangwin, no break. Jangwin. But don't sell it. Follow me. Come on, follow me.
mukama wange kyekugamba kyekyo njagala ntuke ku kizimbe ndabe ffenna tulumirwa wamu ffenna tulumirwa wamu mu kizimbe ekyagize era nga buli omu bwajja n'akirambula katonda gwe kyekikolesa nziza wano okulaba kizimbe kyaffe kino engeri gye kyayiddemu tulabe butambuza n'okubeera nga ffenna tukolera wamu ogamba nti ekizimbe kyaffe kyayidde tukoze tutya naye ate bwe ntuuse wano balemesezza okugamba nti nina ekirabe ate nga kyekindeese nolwekyo okugamba tekiba feya ogamba nti nzize kulaba kizimbe era ng'omuntu omulala yenna bwe yandize okulaba ekizimbe kino naye ate neŋŋanibwa okubeera nga nkituukako oli kakiiko ebyenjigiriza mu paalamenti I'm not on the education committee naye ng'omuntu ayasomerako wano era ng'omubaka wa paalamenti mbadde nina okufaayo okugamba nti kaŋŋende ndabe ekizimbe kino bwe kyayidde ndabye dda kubanga kirina hisitole mungi from a parliamentary angle n'olwekyo gwe mukulabako ki ekirina okukolebwa okulaba nti ebyendiga bino tebiddamu kirina okuleba kulaba butya bwe tuyinza omuziro guno gwavudde ku ki lwaki gwazze mu kiseera kino lwaki gwayase lwaki gwakutte mu mbeera efaana bweti nolwekyo kibeera nga ŋŋaaniddwa okulaba nga nkirambula kiba kyongera okuteeka bannange bannayuganda ku kaseera akazibu nti ffenna eggwanga lyaffe ekizimbe kyaffe era tukyagala okulaba nti kikola ki naye ate okulaba nti ate ŋŋaaniddwa okukirambula nange kimpisiza bubi nnyo ng'omuntu. Okay, very briefly in English. You've been blocked? Of course I've been blocked from accessing I've been blocked from accessing the main building because I wanted to come as an alumni. I wanted to see and I sympathize with people of Makerere University upon this real great race. And we are asking ourselves why at this particular time that this building is under fire. So there are so many questions but very little answers. But I'm really wondering why I have been blocked to access this building, because Makerere University is for everybody, it's for all of us. But I don't know why I've been blocked. Because I'm a Ugandan, a member of parliament, I wanted to come and really sympathize and also be in solidarity with Makerere people and with Makerere alumni. Yes. What should be done to stop such fires in your recommendation? I think great investigation must be done. Great investigation must be done. Great investigation must be done to ascertain the reason as to why this building caught fire. We are really asking as to why at this particular time that it caught fire. And I'm still appealing to the police to allow me to access the building. Yes. Thank you. But this is the scene of crime. So scene of crime, they don't allow anybody. So scene of is under investigation. So until investigations are done, nobody is allowed to access. clearance and then you can otherwise that's very good. Hello? In the case of anything, we shall update you them and again. So, my final appeal. My final appeal. Nothing wrong to be. This is my final appeal. The devils are in fact. In case they come to attack the area, I will run it. That's information for guidance. Confirm. The scene of crime. When investigations are done, you will be allowed as an alumni. Even me, I'm an alumni. I away. And that's why. And I've not yet. I even don't know whether my master is not there. Yeah, no, we are still here.
and tell your people that, hey, what do you so? Sympathize. You look for the professor, what you call them, you say somewhere you sympathize. I come and sympathize here where there is a scene of Since in this situation is still again. So let me hope that everybody is going to be not in especially in crime. managing things of life. Yes. For sure, it seems we've been denied access to the real building. We are just focusing it from out here. We haven't been able to extend to the building. We've been denied access. So we are still waiting on and see what to do next. This one, Those are therefore I don't have any other brief that I can give out. I sympathize with all the alumni. I'm really fun of it, but we must carry out investigations as to how this came about. Kulira bonna kale nga mbalabye baga nti bakkiriza muntu yenayina kugenda kutuukawo era mu butakkiriza muntu yenna agenda kutuukawo egadde empalirize nendowooza mulabye webaleese poliisi yonna ne bagiteekawo okulabanga ensonga eyo tekolaki tebeerawo naye era tekijja tugaana kugenda mu maaso kunoonyereza kiki ekyavuddeko omuliro guno wateekwa okubeerawo ensonga lwaki omuliro guno wazze mu kaseera kafaana bwe kati era ebyo byonna byetulina okugamba nti wadde bajja kukola lipooti ezaabwe twetaagala lipooti ate ey'enjawulo erina okubeerawo okulaga nti ddala waliwo obuzibu omuliro nekukwata emirundi ebiri documents enkulu ennyo eziri ku kasozi wano nolwekyo ensonga eyo buli munnayuganda yonna yamukutteko nnyo yamukwatiddeko ddala. Of course twagala tulabe nga wabeerawo ripooti endala ez'enjawulo ezikolebwa okulabira ddala obwennyini bw'ensonga eno byatambudde bitya, lwaki ku ssaawa zino ekizimbe kijja emirundi ebiri. Twetaaga tunoonyereze ensonga eno ebeere nga enoonyerezebwako lwaki kiriwo ekiti, era mu kunoonyerezebwako twongere okutegeerera ddala kyavudde ku ki. Ebizimbe birala bingi nnyo bikwata omuliro naye twagala okunoonyereza kubanga Ivory Tower kizimbe kikulu nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda
nekyetwagala nga tumaze okufuna okunoonyereza kuli okulala ate wabeewo okunoonyereza okw'enjawulo mu nteekateeka ey'okugamba nti omuliro guno gwatandise gutya era byabadde bitya, baani abali emabega w'ensonga eno. naye ate bwogezezaako okusembera okuba bwensigezezaako okusembera okuba teri n'omugati scene of crime. So if it's the scene of crime, nobody is allowed to access the scene of crime. That's what they have said. And I don't know whether this is going to be applicable to everybody. That since it's a scene of crime, nobody is supposed to access. But of course, we are in solidarity with the university. We are in solidarity with all the Makerere alumni for what has transpired. And we know that we shall come to the bottom line of the cause of this fire.